Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omukutu semakutu goli gwa BTN Media Beyond at the newsroom. Njagala okuwala musako eyuyuna gyemuwangalira mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo. Erinnya Zeddeni aliwo okubeera nga nkuweereza ate n'okutuusaako ensonga z'essemasonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Amawulire ogw'olwaleero geetabise ga mirundi ebiri. Nina amawulire ag'essanyu kyokka ate era mu ngeri y'emu nina n'amawulire ag'ennaku ate gano nga go tegawoomesa nakabululu wadde akamu n'akeddagala. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ate gano nga go tegawoomesa nakabululu wadde akamu n'akeddagala. Bizze bitya okubanga bituuka wano olunaku olwaleero bw'ogendako ku mukutu ogwa X ogwa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu alina emboozi ya mwana muwala gyagenze maaso n'okubeera nga sharinga era ng'emboozi eno osobola okutunuulira ddala musajja mukulu Dr. Spire Ssentongo. Dr. Spire Ssentongo azatya okusharinga emboozi eno biki ebigirimu. Kitalo omuwagizi wa NUP eyali atudde ne banne nga banyumya ku kalulu bwe katambula yawambibwa ab'amagye bagambibwa okuba imbo b'amagye ne bamutwala gye bamutwala mu safe house ne bamutulugunya okwali okumukuba ebiyise ebirimu eddagala. Era we twogerera olunaku olwaleero mwana muwala nga zembuyaga ezikaza engoye omwana muwala ono atwaliddwa ku kijja ky'abakadde be mu district y'Ekyankwanzi mu Ntwetwe constituency ku kyalo ekimanyikiddwa nga Nabulembeko. That is what Tuba Town Council. Wow, I'm so emotional. Bw'olaba ng'eno omukyala nakazadde w'eggwanga okufa ng'ali mu ambulance n'alemesebwa okutuusibwa mu ddwaliro Mulago nga convoy ya president egenda kuyitawo essaawa nnambirira nnamba nga tewali kyabaddewo maama n'omwana tebalutonze. Byazze bitya Nzeddeni nkugambye bwe ndeeta emboozi nga zino olina kubeera bubeezi mukakamu oziwulirize. Abaagala ebyobba kyamuukiriza ekyamazima amatuufu nze ne bannange nga bwe tukola ku mukutu guno ogwa Beyond the newsroom tetugenda bisobola wabula okukuwa ekyo ekituufu ffenno kye tuba tuvuddeyo okubeera nga tubawa. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu vidiyo nosooka gyempere like bwe kiba like ejja kudduka emisinde mingi tukekubulisa kino asobole okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe atulaba nga gwe mulundi gwo ogusookedde ddala okulaba omukutu guno. Njagala okukusaba muganda wange nti twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu guno gwennyini ogwa Beyond at the newsroom. Awo wennyini njagala okukusaba onzikirize tutandike n'amawulire amalungi nga tetunnaba genda mu maziga. Kansooke nkwe video eno eya mwana mulenzi Hans atwegasseeko olunaku olwaleero okubanga tukola ffenna ku Beyond at the newsroom. Omulungi atulaba yonna gy'osinzira okutulaba abali mu Uganda emitala w'amayanja amannya ezibampeta Hans Life tujja kubeerangawo wano n'eddino mwebale kubeera abalabi balungi. Nsaba mukkirize nange neeyunzeeko neeyungako bweti era nga kyabadde atambuza tugenda nakyo kubawa amawulire ago gennyini agatuukira ku ebyo musiba okuba nga mwetaaga okubeera nga mutwambula n'okumanya eyo gye mutabeera ng'ate tegaliimu kyekubira gali precise gali concise ng'era description yaffe bw'osomamu bwekugamba nti gabeera mazima gabeera accurate ate oba oliawo ne deep analysis. Kakati
ne stories ez'enjawulo, interviews, endowooza z'Abannayuganda ab'enjawulo. So mwebale kubanga mutambula naye, kati nsabira twongere kubanga tutambulira ddalamu okulaba ng'ate oboolyawo tubatuusaako ebyo bye mwetaaga okubanga mumanya. Ndowooza tetujja kugenda nnyo kulandagga, nsabira ate ebisinga tujja kubanga twongere okubanga twogerezeganya here and there. Bampera Hands live. Mu lugendo lw'obulamu tosobola kubeera ng'olutambula wekka n'omalako. Olina okubaako banno b'otambula nabo okusobola okutubaako ky'otuukiriza. Mbadde nga ndi on and off nga mugamba nti at least baako omulala gw'otukwasa. I think Hands ye muntu omutuufu okulaba ng'ate twongerayo omulimu guno n'ogutambuza obulungi. Tukwaniriza ku Beyond the Newsroom era n'abalabi baffe bonna bakwaniriza era beetegefu nnyo okubanga bakuwa amatu n'obatuusaako ekyo ate ekisinga. Enkumanyi ng'omu ku bannamawulire abasinga okuba abanoonyereza betugamba ku bannamawulire aba generation yaffe eno. Njagala kati tugende mu mboozi ekaabya amaziga ogiwulirize naawe wennyini ogenda kutonnyesa ezziga. Wawano we tuli. Mwana muwala amannya ge amatuufu Irene Namukasa yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye wakati mu kukaaba wakati mu nyiike. Wuliriza. Nakibuka eri ewaffe Ntweto Kyankwanza. Kati nze nali mbeera Kampala eyo, kati nga mbeera Kampala olunaku lwatukola okulonda omanyi nti nno toganye ebyobufuzi biki. Nindi awo ngenza ogula obusooli nsanga abawala abo babiri banyumya nga tuli kunyumya ebivudde mu bululu nga tugamba kulembeze waffe singa ayitamu. Tuli akapatulo nga kajje tetwamanya kava saa za 11 ne batyola nga abasajja bonna beegize batutasobola bategeera ne batutwala eyo gye batutwala ate jjukira twagenda kiro twatuukera kiro okwolwo nyini we balonda ne batutala nga 14 ku Valentine nga 15 ne ngenda ewaka. Waliyo abaserikale nga bangi kati nga batugamba tetulina kukola ki kwambala ngoye nga era tusula ki bwereere nga batugayira mu kaduukulu era obudde bw'ekiro. Tebaali bapoliisi, baali bambadde gundi bibomboola nga bonna babulako tasobola bategeera era neeri ku poliisi nga babeera beesabise nga babeera beesabise nga balinaye boogera babali boogera nga baluswayiri naye nga batukuba ebiyiso ebyo babitukuba ennaku nga 6 batukeeza mazzi ne batuteeka nga ku busalaba nga bagamba ne bagamba katubabonereze mujja tutegeera gavumenti kyeki naye eddagala eryo waliwo ebintu ebimu binafuna nga nkomyewo waka naye nga katubabonereze mujja kitegeera gavumenti kyeki. Mwana muwala Irene Nakibuuka omuto akeera ng'okulonda kuwedde adda awanyumyamu ne banne ng'akalulu kabadde ng'era agamba kimu singa Mungu atuyamba omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'ayitamu n'akwata entebe oba oliawo tuyinza okulaba ku Uganda empya gyazatusuubiza ng'omuntu yenna ng'aliko omuntu gw'awagira. Nze nakugamba ebigambo bino wammanga nkuwagira olw'endowoozayo n'ebyo byendowooza nti bye bituufu era nenkeera ku makya nenkuwa ekitiibwa mu perspective naawe mwokyeweera oyo yenze akkiririza mu nfuga ey'ebibiina nti buli muntu either osobola okuwagira ekibiina kyempagira oba oli kyawagira oba oyinza okuba nga tokiwagira. Oyinza owagira gavumenti eri mu buyinza wabula ate oyinza obutagiwagira n'owagira agivuganya okusinziira ku ebyo ye byalowooza. Wabula bano abaana olw'okwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo okumwogerako ng'omukulembeze waabwe gwali musango ogwa Nagomola
ogwabatuusa okubakwasa ne batwalibwa mu safe house gye baasibibwa nga bagambibwa okuba imbu ab'amagye nga be babaliko ne babatulugunya ne babakola bagiyita waterboarding. Waterboarding yemu ku tocha ekyasinze okuba embi mu nsi muno. Waterboarding yemu ku tocha technique ekyasingidde ddala okubeera entemu. Lwaki? Ekisooka losing a memory. Bw'omala losing a memory obeera between death and life. Just owabeerawo obubeezi ka string oba akagwa akasalamu ng'oli ku ka string yako, either you are alive or you're dead. But tebaakoma ku ekyo ne babakuba ebiyiso eby'abanafuya, ebiyiso eby'abamalamu amaanyi, ebiyiso ebyabatuusa okulaba ng'obulamu bw'ensi eno babusiibula. Mwana muwala ono ku ssaawa 8 ze tukoleddeko video eno ali mu kuziikibwa olunaku olwaleero okusinziira ku information gye nfunye from the source mulumbe wennyini. Kitundu bakiyita Nabulembeko, kiri mu Watuba sub-county, kiri mu Ntwetwe constituency, Kyankwanzi district. Kankwongere emboozi eno. Akomye waka naye nga olunaku nga asesema ebintu bya black. Waneno eddagala bangamba tino eddagala liryeri balina ebimufulumira munene bikonoona feesi. Eno feesi ebadde yazimba bweti naye nga seebaka nga wenneebaka nzukuka eri bweti era ekiro nsula ntudde nga mpeera sirina tulo ebyokulya sibirya sina patayiti amagulu ganene ogulaba gye natudde mu takisi nenabulamu nga gonna gazimbibwe kati nengamba kuno kugulu kwange nga sibankona kugulu bwe kuti naye empiso zatumala amaanyi baagala kulya olubuto lwayekyanga kale nawuliranga bubi nga amaanyi siina. Twali tetulina maanyi nga tubona tukuweerera jukira emmere tebatuweera mu budde webaagadde balaba tugenda kufaananoza ne bafuna ekisa ku mutima ne batuta. Baatuta ssaawa abazaale nga 10 buli omu tandika okweyiiya okudda ewaabwe. Jukira twali tubalwadde biki naye nawulirako omuwala ng'agamba gye badde batusibidde. Emboozi ekwasa ennaku bw'ogiwuliriza toyagala kulekayo. Rest in peace, Irene. You will always be remembered as a hero. Omwana ono okusinziira ku information emu kweyo entini gye nfunye, abamanyi oba baali babaddeko mu kibuga Kyankwanzi n'ebitundu ebirala muyinza okuba nga mumanyi Afande Ddumba. Omwana ono ali connected ku family eyo yemu. Ebisigadde tujja bireeta mu exclusive yaffe ne maama we n'abalala n'okutuuka waaziikiddwa. Kale kyannaku era siremu agamba nti kitalo nnyo nnyini ddala. Simanyi oba bakola ebikolwa bwe biti bali kungula ensi eno oba bongerwa okwagaza abantu gavumenti. Kale mwandibikoze byonna naye ne mutagattamu kali eri nti ojja giwulira gavumenti kyeki. Kuba bino ebikolwa bwe biti sisuubira nti gavumenti byekola abantu oba byeyagala okukola abantu. Kubanga omulamwa gwa gavumenti omukulu kwe kukuuma bannansi abo. Gwe mmanyi ng'omulamwa gwayo omukulu.
James Paya Sentonga wandiise n'agamba bw'ati ku posti eno y'emu eyakalabwa abantu bw'abasukka mitwalo 30 okwetooloola ensi yonna. She's dead. For them, it's just politics. For another family, it is a loved one gone. N'agamba nti just because she held a different political opinion, how do you expect others to feel your pain when you are directly killing their own? Can we ever have peace where we have inflicted such pointless permanent pain on others? Would you pretend to be angry when such innocent people you've harmed and hurt celebrate your own pain? Dr. James Paya Sentongo ngayita ku mukutu gwa Excesso n'awandiika n'agamba nti ono afudde. Ku bo bagamba ebyo bya bufuzi kyokka eri famire yaabwe, famire y'omwana ono bo bafiiriddwa omwagalwa era agenze. Lwa nsonga ki? Nti ono alina endowooza ey'ebyobufuzi ey'enjawulo era eyawukana ku bo. Nti osuubira otya abantu abalala okulira obulumi bwammwe nga mmwe mutta abantu butereevu kyeyagalire? Nti tuyinza okuddamu okubeera nga tufuna emirembe ewali obulumi obwenkanidde wano bwe mutadde ku mitima gy'abantu, era muyinza okwefuula abanyiivu ennyo singa muba nga mufudde oba nga nammwe mufiiriddwa abantu ne batandika okujaguza okufa kwammwe. Nammwe abantu batandike okujaguza obulumi bwammwe muwulire nti muwulira bubi. Nayongera n'agamba much as the pains and anger can be understood and some of the tribal statements can also be understood, let us try to desist from stereotyping and othering entire tribes as oppressors, torturers, killers. Those who do such things do them as individuals or cliques, not sanctioned by their entire groups. Several group members are actually opposed to those heinous acts and are very good people. Let us not solve one problem by creating another. James Paya Sentonga ayongeddeko n'ategeeza bw'ati n'agamba newankubadde obulumi obw'ekika ekyawaggulu n'obusungu bwe tulina butegeerekeka, wabula tugezeeko nnyo nnyini ddala okulaba nga tuyiziyiza ekino obutabaawo ekiriwo ekyo nno, okulaba nga tukwata group y'abantu abamu ng'eggwanga ne baba nga bo beefudde nga beba girepresentinze okubeera abatulugunya abantu, abatta, abasaanyawo n'abazikiriza bannaabwe, wabula n'ategeeza nti bano babikola nga bo basse kinnoomu. Kubanga mu tribe zino zezimu oba mawanga ge gamu waliyo abantu abalala bangi abalina empisa, abakakkamu era abakolaganika nabo. Obubaka bwa Dr. James Paya Sentongo bwebu. Nti ddala oligabana ki bw'oba obulamu tobutegese? Kale kankwe vidiyo endala wano wuliriza emboozi eno naye njagala ogiwulirize
owulire ennaku n'ennyiike eri ku mitima gy'abannayuganda nga tonnayomba. Wuliriza. Ne bamuddusa ambulance n'embweta speed ng'omwana omukazi akyali mulamu. Baatuka ku lawundi y'emulago nga Museveni akyali ntebe. Ne basiba emmotoka. Omusajja yeegayirira ow'SFC ayiseewo ambulance. Omusajja w'SFC yagaana. N'ambulance bagigaana. Dereeva yatuuka n'avaayo. N'amugamba mulimu omulwadde afa. Abadde alemerwa kuzaala. w'SFC yamugana era omwana yafiira awo n'omukazi n'afa. Awo yafiira mu nsi yonna. Ambulance yesookera ddala. Right of way. Yesooka. Naye wano ewaffe asookera ddala Imam Museveni ne famire ye. Kwolwo olunaku walaba n'amaaso go. Nga tebanyumirizza. Ambulance ne bagigaana okuyitawo. Era n'afa. Ajo oyo eyafiira omwana we nga basibye emmotoka ezo okumala essaawa nga baganye nti Janet afudde. Ayinza kukola ki? Kikyayinza okuwulira muli. Naye agamba kabafiirweko. Ega amasanyu g'oba olaba. Waliwo yafiirwa omwana emulago nga talina wadde empeke ya panado ng'amututteyo. Akano bakafiirweko. Waliwo abantu bafa bafudde amasasi abakubiddwa. Gavumenti eno yebatta. Gwe olowooza oli abagenda kudda mu kigambo ki? Kati anti nkugambye nti obunyiivu obuli ku bannansi. Abantu balina obunyiivu. Ononya ne wootandike ne wakubula. Balina obulumi. Balina obulumi. Kibawe ekyokuyiga. Ntera mbutuufu bitukola bituufu eri bannansi. Abantu betutulugunya batalina musango tubikola bituufu. Abantu betutta batalina mwasirizi ne tubattira obwerere tukola bituufu. Ng'abakulembeze abakulembera ensi. Abanyagula obukulembeze asaba okulembeze abafuzi ko nkulembeze tabeera nga basajja abo. Ebyaddala bwe bataakyuseemu omuntu ajja kufuwanula b'embuutu ku kkubo mabala gasulenga magule nga waliwo afudde naye nga weebuuza embaga oba kinenga muntu bw'oba oyingira emulago bwoti ku main gate efamasi eriyo ekizimbe kinene ekyo mwe muli famasi eyo first famasi buli kyaddagala mweriri twebuuza famasi eyo yaani gye baateeka munda mu ddwaliro ku ttaka ly'eddwaliro kyokka ng'ate mu ddwaliro temuli ddagala naye otuuka ku first famasi eyo nga basimbye layini olunaku eyinza okuba ekola obukadde nga 7. Kati ate kitegeeza nti senga eddwaliro liba n'eddagala famasi eba tekola. Nesooka weebuuze first famasi eyo yaani. Era gwe kyoba omanya Kyagulanyi obudde bwonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obudde bwonna ali wano. Akomawo essaawa yonna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Neggwanga lyaffe. Essaawa yonna akomawo. Ly'Abannayuganda ate akyalina omulimu ogw'okumaliriza. Ate kati akomawo ng'avudde ku mirimu emitongole. Akomawo part 2. Akomawo wano. Kyagulanyi sitoka akoze bwati Kyagulanyi ye muntu akutte ettaala. Bw'owuliriza ebigambo n'emboozi bw'etyo ekukwasa ennyiike okubyamu akafaananyi omukyala eyafa era omwami ng'afiiriddwa mukazi we. Omwami oyo musanyufu nnyo eri gavumenti eno era agyebaza. Famire ezaala omukyala nsanyufu nnyo era yeebaza. Ne bagamba yes we are protecting our gains. Oh wow. Nze ntera nnyo gamba abantu let us be human. Let us not lose that humanity sense. Because whenever you lose it, you become something different. Obatosana kubeera mu society. Bino bibaawo mu nsi. Bw'obiwulira oyinza okugamba tebiri mu Uganda, biri mu nsi ndala nnyo nnyini ddala. Naye ekyennaku biri mu nsi yaffe gy'oyita nti the pearl of Africa, our motherland. Oh, whenever you hear such, you start bleeding inside. Not only bleeding, but you can see even tears flowing. You weep tears morning, day, and night because of our nation. Can we really still have leaders? Faza Masaka yategeezezza n'agamba nti bannabyabufuzi mulekeraawo okugenda mu kkooti mukozese kkooti okukyusa okusalawo kw'abantu
abangi kye baasalawo nga balonda omuntu waabwe obubaka abadde abusindika direct ewa Nammeere ku kye yakola Nalubowa ekyo abalina amatu era abategeera baakirabye naye bino byonna weebiri bambi Irene tusaba Mukama omwoyo gwagulamuza ekisa famire ye bambi ngisaasirako nnyo abantu b'ennabulembeko mwennaawo mu Lukenene mbasaasiddeko nnyo for God and my country. Bye-bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.